kakati populism kali katugitwale we batunga bye bagamba bali mu kubanga bakuba walukagga essaawa zino Robert Kyagulanyi Ssentamu kale katumutwale nti naye Wilbaro Pusha kuba ekyekwesemu nze nkikubuulira tebali mu kukuba walukagga tebakuba walukagga bakuba bali mu kukuba Robert Kyagulanyi Ssentamu era singa wawuliriza show y'olwokuna ya CBS Lameka Kigozi Ssemujju amala okufutyanka walukagga nti tasaanidde muyimbi abayimbi bayimbe yesonga lwaki kulaaleezi bajja ne bayimba then abajja okwogera ebyamakulu ne babeera bajja owero Ssenyonyi. That was his argument. Omusajja n'amubuuza Lameka Kigozi n'amugamba ate Robert Kyagulanyi Ssentamu essaawa zino kyogera ne tasaanidde kugenda kuvuganya kuba president. Yandisigale mu kuyimba kwe mwe ne mubeera nga mwe mulina okuba nga mujja mwogera bamwesimbawo n'agamba essaawa zino saagala kwogera ku Kyagulanyi lwaki olowooza because it is the same. The argument you're trying to put out is let musicians be musicians. Let them stay in music. Then we are having a presidential candidate who in the last election, which the elites, the Ssemujjus, fronted a candidate called Amuriat Patrick Oboy. Was he engineer? Hey. An elite who got less than 1%, if I'm not mistaken, of the FDC. And the Wilbaro Pusha, quote in quote, whom they want to Bobby Wine, he got 35%, 33%, somewhere in between there. Amid the stove, banafe bali bakula botegedde tambi wena kolesi yeah. Ndio lutawo no tulaba wageza kugamba walukagga erinnya walukagga balijjawo ne bateekawo omuyimbi yes nga omuyimbi bakweseyo mabega Bobby Wine president w'abantu anti the argument weberanga walukagga kimukukubisa kuba muyimbi nabeko ne mpuga mujjamu mutalo oyani muleta akadogo kamu abo bombi ababiri ekiba kyekweseemu nabadde mpa example lunaku olwajjo gye nabadde kanjiddemu wano wembaga mulina obutakkanya ne mukyala wo mulina abaana omukyala nadda ku baana naye nga buli wamukuwa ekisapatu amugamba obusiru bwe wammwe obusiru bwa kitaawo ogutwe gwa kitaawo abatakuba mwana yana gwe jako obusiru bwa kitaawo omutwe gwa kitaawo omutali magezi abatavuma mwana era bw'obeerawo omanya omukazi alikonze nga tolina wotandikira obeerako nowotandikira obusiru bwa kitaawo oluyiru balina okuyitamu ne tulaba abakazi we bakola bano nabo bafudde bakazi we bali era ntwala omukisa guno okwebaza Katikkiro Katikkiro alina gye yabadde Katikkiro akantu ka Katikkiro bankalina oba okayina njagala okanza nnyo topic eno ennyumira Katikkiro namulabyewa naga bannabyabufuzi balinga abakazi kasita mugira Kampala bakasobeza balinga bannabyabufuzi abasaba kaadi z'ekibiina abasajja abo omukazi bw'amugaana ng'amugamba nti olekangayo nga bw'olina mubi bannabyabufuzi bayayaanira kaadi ez'ekibiina bwe bazibamma nga bagamba kaadi si kikulu kaadi si kikulu ozadde ayogeza sokoleke nali gyemale njagala okkubuuza Katikkiro tubadde tumumanyi nga bano basajja be Katikkiro omusajja mugezi dambi VAR ekwataani wano VAR ekwataani Katikkiro omusajja mugezi nnyo tafa naawe olowooza lwaki teyagenda ku mukolo gw'omuntu omu asi muntu omu lwaki teyagenda e Masaka ku Thanksgiving ati ebintu ebimu mbangizako bikweka ndabyo okweka ebintu Katikkiro tafa naawe Katikkiro akatabo yasoma ka Museveni Katikkiro akasabikkula endabirwamu ya window nagira bwati atunulira n'agamba abantu boogera ki Katikkiro tasobola kuluzinga populist vote Lukumu 1998 akalulu wakati wa akalulu ka Kampala meya wa Kampala akalulu wakati wa Alhaji Nassantege Sebagala
njagala Ibrahim Ssemujju Nganda mukwano gwange oyo agenda abuuze ku ambassador Birigwa. Birigwa Birigwa si ono wefudisi kati TFF mukwano gwe yagamba njagala agenda amubuuze kye kyamumisa akalulu mu kaseera ako ne bakawaseya waswa Birigwa yesimba ne wamuma akalulu ambassador yakola ki gwe ambassador Birigwa gwe wendeeba munnaye ffe tuva eri mukono mu kyalo tetwabitegeera ambassador Birigwa era yalimu olukungu olwambassador kusoma nnyo Sebaggala talina na bitabo takola ki bikitemumuwa bakuba ambassador Birigwa akalulu waawo Sebaggala yagamba buli omagenda kuddaika n'akaveera ate nedda tawo okukomawo wano later njogera mu 98 nga bannakampala baliretinga nesiya kubanga bakuze naye pozi yali wa mukatale nakasero yes bakuze naye yamanye ennaku wadde oluzungu ayogera lwabitege nga ambassador Birigwa alufuuyira mu nnyindo ne bagamba foono yamanye ennaku yaffe ye mujomba amanye ebiruma bannakampala mu biseera ebyo weebale nnyo ne bamuba akalulu ne yamugamba genda tadanga mukufuna political office n'ekyo yasigaza bwa ambassador Birigwa waswa kakati kyekyo kyendi mu kubanga nkusiigira the relatability issue ekyokubiri badegamba ku practical solutions essaawa zino nti onkubidde kirungi nnyo onkubidde akatambi ako Seggona after 15 years yazudde nti alina okugulayo ambulance aguleyo n'emmotoka etambuza abafu abantu ne bamugamba mukulu tukulonda tufe lwaki totukoledde eddwaliro like kati essaawa zino bawilibalo pushers ffe abali eno abalonzi abali eno tujja prioritizinga nnyo tangible fixes nga oba butale oba bukoze bityo bakugira myala bye tulabako over elite police papers tujja kuvaluinga nnyo omukulembeze apushinga boreholes not budget debates ebyaddala musajjawo Nalukola elite naye mu mwaka gumu yakola eddwaliro n'alikola naye yandibadde n'asooga maze ndi munnamateeka nina kuyisa rules of parliamentarians are for legislation representation budget appropriation and simanyi biki yes but that is on but this Uganda nti ne president Museveni essaawa zino onayo kuba kugulawo bowahola ajja kudduka agendeyo wadde alina baminister nakuwulira nti wamuguddeko development parish model nga keyasigazaawo okugula nawulira nti ajja nkya naye leero oguddewoko oluzzi webale olwo enkya yajjakola nti zanero ow'emukono yayagala practical solution tangible fix gyayagala Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu ye nnagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Focus 360 la final channel kwoli every Tuesday tubeera ne Frank Antambi the Juggernaut mu In Focus with Frank Antambi nga twogera ku nsonga ez'enjawulo eziba zikutte wamubabiro mu week nga bulijjo tuba tusibwako Nana Hub Mouthwash Nana nga bagamba gwena alina obuzibu bw'amannyo gonna beera nga ddala okozesa Nana ono akuyambe ku mannyo aganyenyera gavaamu omusaayi ng'osenyeza ebibuno bivaamu omusaayi owunya akamwa owunya akamwa oba ova ekiswa ekibi mu kamwa. Nana yakasibwa National Drug Authority ng'asangibwa mu clinics, drug shops, supermarkets nammwe abali emitalo amayanja abatera olaba Ntambi batunda ebintu by'Abannayuganda. Ogenda n'obabuuza Nana yatuuse wabuuza Nana yayingiddewo nga bakakuwa nekibanga kitambula bulungi n'oba osenya wano ku makya oyinza okukasuukako n'osooka n'oyisaayo then oddako n'osenya with Colgate or Daily or whichever toothpaste you use. Waliwo abantu abamu nga batya n'okulya kati ebikaluba tubayita ku barbecue tebakyajja amannyo teganywera bulungi teganywera alowooza erinnyo liyinza osigala mu kifu oba okoseza Nana ofuma bifume. Okay. Hajji Yasin Kiza musomi wa ddwa gwalina ebizibu eby'enjawulo mukubireko ku namba y'essimu gy'olaba wansi awo abe ng'asobola okuyamba mu ngeri emu oba endala. Biva Organic Frank? Yes, Biva Organic bo abasangibwa side zaawo Emmengo okuliraana ekizimbe ekyo ekya Masengere. Dokita waffe gyali bulungi nnyo mbadde njogerako naye olunaku olwaleero ku makya n'akutumira nagamba musajja wange agamba atya
so gwe nawe nango ina obuzibu obwenjawulo twogera ku ndwadde ez'omu kisenge ku side ey'abaami n'abakyala biva organicals kwasaganya ka wake up call kukoje kali bulungi ku side ey'abaami wake up call okerera ku macha kakuzo okusemisuwa ka wake up call ensonga n'ozikwajja bukwakku so n'abalina endwadde of course ez'enjawulo allergies senyiga kuziira asima kusiibwa mu nnyindo abalina emigejjo bano banjagala kugejjo bakoga abalina obuzibu mu mawugwe banywedde sigala nywedde shisha endwadde zonna ne wegubera musujja n'ezibandwadde z'abato body fatigue ndudde ku ddagala ekyokuddamu kiri kimu kyokka be bannaffe abo organic basangibwa Mengo ha Mukasa Road yes kabaka njagala okwo tuuka n'obuzabe batunda omwengo omuganda kizimbe kya green ojja kuba okiraba ani asigadde bannaffe aba Muno Watch cinema nabadde ku Muno Watch ejjo nindabaka movie bakayita Play Dirty kakabaka Mark Wahlberg nkabazigirira mugende mubeere nga mukalaba Vijay Junior yakatuddemu bulungi nnyo ate emisala nalabeka movie bakayita Wall to Wall kisenge ku kisenge ka Vijay uliyo mwabamanyi ebya forex trading kajja kunyumira nnyo but of course ba VJs abalala bonna baba uploadinga movies buli lunaku Junior, Emmy, Giovanni, Tom, Shaokani, Jingo, ISP, Kevo, Kevin, Chris Sweet, VJ HD, Danny D, Sammy, Ivo, Little T, njogere kindeke kiba VJs balinga 50 ku mitwalo 3 ejja Uganda buli mwezi you subscribe with Muno Watch for authentic movies mba VJs ba Uganda. Ba VJs ba Uganda bona exclusively online baina platform emu yokka ya Muno Watch teba muntu akulimba nagamba fenze ompayo omutwalo simanyi na link je nkuweereza jangu Telegram babbi abantu nabadde ku police station ikabalagala wali nga abantu bawawabira ate bagano wawabira Muno Watch ndiye babba kumba ate waliwo bana manya abantu bategeera bintu bino bya internet so mukutu gwa ffe tubeda ku applications ku iOS abakozesa iPhone Android ku Google Play Store amusolo genda ko then aba iPhone aba iOS mugenda ku App Store ne mu downloading application yaffe namwe abakozesa TVs smart TVs is downloading app gendo wanoleyo app yaffe ya Muno Watch tewali wala wetuli pose ne ku website ya www.munowatch.com films zibeera mpya wabula tukomya okone ku nkadde zewa missinga nga tuzisabise ekifaananyi nga tekiri mu 4K olumu nga kiri mu 8K noberange gandalo oligobye wekwate Muno Watch kula films ezaba VJs ba Uganda enjogerere mwana tu. Okay, in focus today tulina chi Frank waliwo topic eri egenda maaso muli ngambye sigenda jigattaganako topic yonna katutuule wano mukati kaffe mu buti buno tuji exploiting tukube VAR tujiyingire munda tujisimesime tukomewo wano waggulu tuberenga basajjon ayingira mu sajjon babira ba operating najjayo kye nakiteeka eno okitegeera then naddamu na kugira bulungi nakusiba so lunaku olwaleero topic ekutte ensi omubabiro tetugenda kwongera mu kirala mbwate hajati zuula diversions ezo saagala mu kaseera kano hajati tulindeko wetunaava mu kalu tujja kusa tulindako mbwate simanyi ka million nobody events ebyo tujja kubanga tugendayo katubeere ku nsonga ekutte ku bannayuganda concern sina mubabiro it's a concern eya waggulu naddala wano mu kaseera ke tulimu nga tugenda mu kalulu akabiri 26 National Unity Platform week ewedde kunaku lwalirwa Monday yagaba tickets bani abagenda okujikiikirira mu kuvuganya kutugendamu mu kalulu kaba member wa parliament ne wabeerawo abaweebwa cards oba tickets ne wabeerawo n'abammibwa mu bammibwa mwe mwali abamu abaali abakadde b'okukyalo abamu nga basoma bataputa amateeka oluzungu baluyisa mu nnyindo nga balowooza oba baali balowooza nti kikibeera kiwedde abamu nga baluzinga base ku ground nga tebakyabaliko so NUP nesalawo negamba katwambaze abali fresh nga wobeera mu tiimu y'omupiira kati ffe saawa zino mu Manu twaga twegobeko bakasemira abo myaka 3 nofuna yellow card ku Chelsea noddamu nofuna endala nga tulina numerical advantage tuleete ono Baleba
wa Brighton akwatirira ekintu lwa Rice anamuyitako kati NUP kyekyo kyeriko okuzimba team kawerette agalanyanga maniyu ku kintu kyonna ekirimu Rice ate notekako NUP anti mani yesinga ebikopo mu Premier League Liverpool yakagyeyungako wano timu esinga tukola diversion tusigale ku nsonga tusigalire ddala ku nsonga nyini ey'eggwanga omuntu nno musigira ekifaananyi n'ategeera nti ebintu ebimu bibeera technical and tactical nti NUP yasalawo n'egamba nti wadde muli bakadde abamu musavinze kyemusavinze ne kyemukozeko kikola kimala katuweekoko ku bano bamusaayi muto abalina vision essaawa zino eya Uganda empya erina kufaanana etya oba oyagala Uganda empya olina okutabinkiriza kuba baddewo ne kuba pya togenda kubeerako bakadde bokka bokka ate ng'oli mu creatinga ki Uganda empya n'olw'ensonga eyo ne wabeerawo abammibwa kaadi eya NUP era ndowooza yasinze okubeera nga discussion eno agiwanvuya n'okutuuka olunaku kubanga abasinga abalala bapondooka walaba waliwo abaali bammiddwa kaadi abamu ne bagenda ku kitebe ne bagala okukola petition abamu ne bagenda mu mawulire naye lunaku lumu 2-3 ekyo nga kikoze eki nga kiwedde ekyawa twabaga temutusumbuwa wemba nga mwewulira amaanyi mujje mukabeeremu ku saidi ya independence abantu basalewo oba kitegeera kakati ne wabeerawo omusajja mukulu ku kyalo ekimu ewammwe Busiro eyo ane gwe toli webusiro oliwawa oliwe kyaggwe kati bannaffe ab'ebusiro tugaa ku Busiro East eyo waliwo omukadde w'oku kyalo omukadde kamukubemu tulabe kale kyobutampa kaadi mu assessment yaabwe sibasambidde bulungi naye ntwalwa omukisa guno okugamba ku bannaffe Afulanda kiki wali okola ekyo Afulanda yaleeta embwa nawadde ndaba ne gundi ne ono wa Bizonto Saabazonto n'abaana ku TikTok ne mubega emimwa kimubega emimwa abali omulema tofunyizaawo ngalo zanya balina bye baagala byesisobodde kukola ebimu bayiza n'okuba nga tebabimbuulira nga byabalema okucommunicatinga ne batabimbuulira. But for me, from the bottom of my heart, I am okay. I am okay. Tell the world that I'm okay. No, the man is era sagala muntu ansaasire bwe kibanga ekyakoleddwa si kituufu basaasire eggwanga. Now, I don't think the man is okay. Had he been okay, we wouldn't have been having this hula balu. Jonna badde nenambemu n'agamba oluzungu lwe mukozesa olwo kati hula balu kitegeeza ki? kuno kuvevenga hula balu kitegeeza kuvevenga okuvevenga kuno ku pointless that is the hula balu tekwali badde had he been what okay the people who are okay nyeko is very okay wamulabeko nga asamba omusajja ali okay kasaba mu makadi yagenda n'agira now line gyasembezaayo nti ekibiina ekibadde kyandabyemu mulamwa musaasire eggwanga so nekyo creating debate eya abamu ku banywanyi ab'omukulu okujja okugamba nti NUP kye yakoze mu bibi ebyakakolwa mu nsi kyekikyasinza obubi ne Hitler bye yakola abantu be yatta miliyoni ne miliyoni ayo kale NUP ekyokumma Segona card kibi nnyo tekirabwangako ne kireetawo debate obamu ku bayogedde kwe kwabadde Semuju Ibrahim Nganda kwe kwabadde Mathias Mpuuga Nsamba ndowooza babadde bali voke nnyo kweyo ensonga but then Semuju ate ye akyongeddemu era olunaku olwajjo yabadde ku Nabbasaawo NBS n'akola statement n'agamba nti wadde ba elites bayinza okuba baba disappointings naye ate kitegeeza kubanga mutusindikira abasindisi b'ebigaali wheelbarrow pushers wiiki ewedde ku lunaku olwa lwali lwakumeka lwali lwakuna ku CBS kinkoze bubi nga vidiyo obwo tolina ngeri gy'obukubamu naye ejja bukuweereza obeere ng'obukubamu wano tujja bunoonya ku CBS yayogera n'agamba talabangayo kubeera nti nno oli mu kuba ng'oteekateeka ttiimu mpanguzi eyagala okuwangulira ekikopo
ng'ali ku side ya parliament awo twetaga ba legislators abamanyi ensonga ali n'osindika bakapere wali yabayita bakapere Ssaabasajja agambye wheelbarrow pushers now ne kibringinga debate gye twagala okuba nga tukuba mu tocho olunaku olwaleero mu nkola ey'ekikugu ya VAR nga tuleeta relevant examples ez'enjawulo mu nsi ez'enjawulo wano mu ggwanga Uganda ba constituents beetaaga ki ba elites abali mu parliament bakoze eky'ebbanga lino ery'emyaka 4 nga mwe mubadde okubbibwa kw'eggwanga okutadde mu debt burden Ssaabasajja trillions 1013 okitegeera now that is as far as the topic gye tugenda okwogerako the background gye mbasigidde yeeyo ali eyo nange nno sagala kwetuma elite ndi muntu amixinga a bit elite but a bit someone ali ku ground someone alabyeko. And this debate is not about the elite n'abatali. It is about understanding. Kuba nalabe ndaba Audrey Nsubuga naye elite. Naye nalabye naye omuliro gwawandira be elite. Yes. Ng'agamba nedda ssebo. Webale nnyo. Temukikola. So togamba nti be elite bavaasinga. It is understanding of one or two people. Ne self-importance. Webale nnyo. Of one or two people abali mu kupaintinga a picture. Ntino parliament obufuzi bya Uganda governance yeetaagamu ba elite sibo kabokka. Kakati okukimenyera menyera omuntu ali mu kutulaba ali eyo okukimwanguyiza common man ali eyo wheelbarrow pusher ali eyo twaffe naffe abasenga tuli ba wheelbarrow pushers sijja balimba nja kubeera nnyonnyola lwaki and I'm proud to be one. I'm proud to be a wheelbarrow pusher. I'm proud to be a kapere as someone is trying to term us fa abali eno wansi lwaki tulina okwebuuza ba elites be baliwa in terminology. Who are the elites? Yes, tufune ne kibaita. Where do you qualify to be an elite? Yes, tufune kibaita archetype of elites. Be bano sina kivumo. Era bangi nnyo abalwanirira okufuuka ekyo. It's a privilege omuntu gyasobola okubanga akolerera. Bano gye baagala okubeera nga balinganga omanyi ojjukira webakwata Eddie Mutwe namutwala mu basement mutabani wa president wa Uganda najja n'abakola inzaleeta ng'alinganga kasukira bannaabwe abanyankole okitegera katomunyigiza olunyankole era bennyini baavaayo namugamba nedda ssebo lwana lutalo olwo ffe tojja tukyayisa abantu so ne ku kino Ssemujju Nganda kyali mu kubanga akola kyekyokubeera nti nno bano abalala ba elites wabula nga bali grounded ayagala obasiikulira obukyayi. I think it is from the peasants that create the elites. Gabuli muzadde aliyo mu katale avuga boda avuga taxi akwata akasente ke n'asasula fees omwana waafuuka oyo elite leero wobuuza Ssemujju taata we yali ki ayinza okuba yali mulimi okitegeera so elite tolina kwepanka nnyo because backbone yo eri ku peasant definitely be bano abantu abasoma nkunyonyola elite abasinga nga bali urban tebali rural. Educated urban. Yes, educated urban nga bali professionally established era nga creating political class toli kutogera kati kuba legislators ba elites okujjayo context era nga mu bano abamu babeera basoma amateeka lawyers abamu basoma ebitabo by'okubalirira economists abalala ba technocrats abalala bannamawulire nga ye journalists then turned politicians nkuwide ezimu ku professions ezaba elites abasinga nti ntambi waabwe nyinza okubeera nga nze bye nasoma biri mu creative arts naye omuntu asomye law by self importance n'alowooza nti lawyer ye matalinga ogenda mu profession y'aba lawyers mulimu n'abamu nga nabe ennaku ebayonka butaaba nga basoma mulimu n'abamu nga bali ku pass degrees naye nga lawyer mulimu n'abamu nga tasobola kubeera nga asobola okutematema amateeka naye nga nze ndi mu profession eno oba gye bagaya nti oba yabusomesa naye nga ensonga nzikwasaganye oba okategeeraako kivola element ya self entitlement and importance eri nnyo mu bantu abamu bano abali mugezaako kuba nga baleeta argument eyo abantu bano ba elites ba Ssemujju bagamba bo they rose from formal education
basomeseddwa bulungi nnyo ne bayita mu institutional networks to positions of power and authority. Oba kitegeera institutions kalinga Ssemujju ey'amawulire nti emukuzizza nemuletera networks okubeera mu bifo ebyo then okuvaawo nayingira ebyobufuzi oba kitegeera. So abo be bantu abo naye element Ssemujju mwe yaleetedde argument ye okubeera nti nno ffe abantu abalala abatagwa mu cluster eyo gye mba nnyonnyodde n'akozesa ekigambo ng'aba wheelbarrow pushers n'akozesa ekigambo ng'aba kapere kye kyasinze okunkwasa ennaku. It was so derogatory. It is a derogatory metaphor gye yakozesezza okubeera nti nno ffe abantu abalala abali maybe semi-educated tetufunye zi masters nyingi tetweyongeddeeko nnyo okufuna zi PhDs tubeera ba wheelbarrow pushers bagezako kubanga ayogera lwaki kubanga buli muntu agenda mu parliament essaawa zino waliwo emiteeko egyateekebwawo ku education nti senior 6 or its equivalent kyembadde ngenda okugamba nti there is no one who enters parliament upon mercy. Definitely. You qualify. Yes. You meet the merits that take you into parliament. Definitely. And the minimum requirement is an S6 certificate. Or its equivalent. Or its equivalent. Kakati ffe abantu abalala abali awo kale ffe abali semi-educated mwe muli ba market vendors mwe muli abapoota mwe muli bapulamba mwe muli abalimi mwe muli ba herdsmen oba kitegeera abantu abavudde eyo naye nga muyina education naye nga tetuuka ziri ze nagambye ennyabo ze bagamba nti zeezo ezawandiikibwa mu bayibuli era ze zimu kwaga amateeka agaweebwa Musa oba toli lawyer oba toli engineer oba toli doctor oba toli economist gwe tomatalinga. That is the kind of kifaananyi kye tuyinza okuyita white collar jobs. Wezityo white collar jobs zino zisobola okubeera eri naye nga education olumu omuntu yagira bugizibwa ati but then ndi ku professions boys ennyo oba ettaano oba mukaaga the rest don't matter ze baliko. Now the Ssemujjus ba elite saabo abali mu kubringinga such an argument mu politics wo saaba zino nga watambula bagala okwefuula ba gatekeepers abo abatayagala kulekera abalala bagende mu bukulembeze babeere mu bukulembeze si bonna nagala tukyawule the Ssemujjus abalina that kind of mindset. Mu ggwanga erya Uganda wemba nkozezzaako kukeema biga statistically 85% of the population of the 45 million Ugandans jako population y'abaana abakyali mu masomero utandike around lozanga 28 millions 85% of us utuba tugendera ku metaphor ya Ssemujju tubeera ba wheelbarrow pushers. In fact you can stretch it to 90%. Naye أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku sikulini yo leero ekisookera ddala ngenda bigoyinga in details but kambi basomere tugenda okubanga tugenda mu lwaki Ssemujju olunaku olwajjo yazze ne volumes wazirabye nazirabye yagambye eza budget n'agamba buli emu ya 4,000 pages this is volume 1 volume 2 volume 3 volume 4 it was theatrical. He was playing some theatrics okusiiga ekifaananyi how hard being in parliament is. Tetwakayanye naffe. He has been there for 15 years. Yes. Naffe tusoma ebintu. Era ku mulundi guno ngambye kasaba nkubidde olunaku olwajjo nange bansanze ni mu kukuŋŋaanya ebitabo byo era bassebo ne bannyabo nange nsummarize nze ebitabo mpola mpola for specifically this topic maybe nange nfaaneko
nga elite ye nga wayagala ogamba nti asoma nnyo naffe tusoma ebintu oba kitegeere ebimu zanero betugenda okubanga tutunulira olunaku olwaliwo mu topic eno ensonga lwaki ekisookera ddala argument ya Mwami Ssemujju njidi banking nti nfu tugenda kutunulira ensonga ezo as far as politics wa Uganda wadi mu kaseera kano ekyokubiri omulonzi ali eyo constituent ali eyo kuba n'abantu ababiri Wilbaro Pusha ne elite ani ye gwayinza okubanga asalawo okubanga yayinza okumukiikirira factors kyezo omulonzi ayinza okusalawo wakati wa musiba tayiroya atatukana ku ground atambulira mu SUV nga mulimu ne SC nono se omoyo gwe mukama agulamuze ekisa Segirinya Muhammad ayinza kulonda aliwa tugenda kuba tutunulirawo kaawo ekirala ba legislators bano ba elite sabadde mu parliament ebbanga nebbanga engeri gye babadde rewarded mweno failing system ngenda bijjayo ebyama ononsonyiwa n'omusango gwange gwawedde siinayo omusango nogujja bamupya togenda kufuna mulala kusebo ng'abasajja bano ba Ssemujju nganda system eno eri mu kubeera ng'egwa okujiwanirira kwayo nga bagijjamu bibala ku badeni ya Wilbaro Pusha ono omusasuzi w'omusolo ngenda kuwa example sente zize zibbibwa amateeka gaze gayisibwa nga bano ba elites we bali abagamba nti bo ba gatekeepers basomye 4000 pages bawakanyizaako ki we nalabye ebitabo ebyo byasoma Ssemujju ne ngamba for 15 years waba badde asoma ebitabo webityo then he needs to read the whole library because tetulina any result gye tuyinza kulaba mu success y'okubisoma kwe kitegeeza tulina omuleeterayo trailer nga 10 feet container ajjemu akantu ak'omugaso kamu kuba ebitabo ebyo empapula waba tebisobola kuvaamu kalungi for all the 15 years then yetaga 10 feet container agisome kakati ate n'ekirala ekisembayo kye tugenda okutunuuliramu ensinga Uganda woogiraba essaawa zino n'ebyobufuzi nga bwe bitambula ba elite sino ebasinga obungi mu byobufuzi bya Uganda awo nabadde nali ndaba Joe Ssenyonyi nali muwuliriza in fact ku CBS ku Lwokuna ku pane eyo yaliko Joyce Baagala gwe nakyaza wano Kasuku live yaliko Lumu omumanyi Lumu owa teeka lya ropo nga kuliko ne Ssemujju Ibrahim Nganda Ssenyonyi musajja muyivu nnyo tumubalira mu ba elites yagamba Ssemujju Nganda namugamba mwenna abali mu studio awo nsobola okubeera nga mbasinga ebitabo ate nga ge mazima abasinga ebitabo masters ze wa bbiri zaaliko essaawa zino oba ne PhD mugundi ez'enjawulo nakyo byonna naye n'abagamba nti palamenti y'omulundi guno nze omupya rookie nze leader of opposition essaawa zino oba kitegeere n'agamba nti ekizibu kye tulina n'obutahoodwinkinga public ng'agamba Ssemujju Nganda kuba teyamugira directly ku babaka abali mu palamenti ya Uganda namba eri bimeka teri mu bitano something otugenda ku qualifications eza education ababaka abalina senior 6 ne equivalent ya senior 6 nti nga se senior 4 ngenda mu technical oba institute nengattagatta bali 18 not percent 18 members yes abalina senior 6 yes basigadde balinaki balina biri haya okay ekitegeeza abalina senior 6 to its equivalent yes there are only 18 members out of the 500 plus that means the parliament has more elites than abali average degree empitirivu abalina zi masters abalina zi PhD abalina zi doctorate bebajudde mu parliament yao okay so the problem of this parliament essaawa zino katika tugende kwene enkadde baddewo nti there are so many elites then tutunuulire tutunuulire performance yayo nesidi eziwedde ez'emabega it has been like that not at any time had we ever had a parliament in Uganda nga ba semi illiterates ba semi educated bebanja okusinga kubali abamalayo goge mazima so tugenda kutunuulirako ko okusigira omuntu ekifaananyi amawanga mu Africa wano nga abakulembeze baago babadde ba Wilbaro Pushas abasitudde ensi zaabwe okuzijja ku level nga Uganda kweri kwa tuli mu sole state okuzambusa
tutegere mbuno the problem has never been about the elites versus the wheelbarrow pushers. It's about the competence. Wena akantu kongambye. Only 18 members out of the 500. Go and do. Tuyinza gamba bali ku equivalent. Equivalent or kitegeeza. Atenga parliament is led by numbers. Yes. Any failing kati from parliament it is because of the elites. Definitely. Omusango gwawe. Definitely. They can't rely on one person nti segiri nyomu bamutekeke ebizibu by'eggwanga bino. Definitely. Okay, tugende maaso. Wabanoonyeza. Kakati ba elites bano ojukira mu bigambo bya Dr. Kanokiza Besigye. Yagamba atya mu bigambo bye? Yagamba the problem of Uganda are the elites. They are the most useless fellas in this country. Most useless. Very. Ekisooka lwaki semujju mukyamu. Elites bano aboogerwako bo nga bo we beetwala. Bali mu kubanga booperatingira mu system yennyini ya Uganda. Government ya Museveni ejja mu 86 eyo. Overseas oba tulabyeko tetulabangako kitwandisenga rampant graft obubbi obuyitirivu ennyo. Wenkubuuza mu 2.5 luli nali ndeta ebintu bino wano 2.5 sente za Global Fund scandal eyo 4.5 million US dollars zabbibwa bana ng'ogamba ba elite zabbibwa bana ba elite kiba kiproving anti bana ba educated leaders ate bo credentials zaabwe tezipreventinze betrayal ngeeyo eggwanga balibbi just scandal emu katono nnyo endala zikyajja mu maaso. Classism okweteeka mu class eya waggulu nga bali mu kubanga beeteekamu ne alienation n'abalonzi egamba etya nti Ssemujju Nganda w'omookinga ba wheelbarrow pushers mu bukomera kambateekemu abo nno bujjamu akalulu muganda wange be basinga obungi mu Uganda okitegeera obeera ozzeemu biri bye twavaamu colonial era eyali dividinze ng'etwawuddemu kumanyi muno mwalimu classes ng'apartheid mu nsi ezisinga there have been classes n'ogenda mu French Revolution bakiraje simanyi baani n'abasembayo eyo era yaggwawo eya divisions now Ssemujju kyali mugezawo creating classes as creating because there is no way bacolleagues bo social classes yes bacolleagues bo oyinza okubayita amannya nga abakapere oyinza okubayita amannya nga abasindisi b'ebigaali there is no way you're trying to create class nti mwe muli bakitalo nnyo oba kitegeera so no ignoringa engeri ebitundu 7 ebya population ya Uganda nga tuli mu kulivinga biro $2 n'obutundu kamu 5 cents 15 buli lunaku zetulivingirako biro $2 zenusu katugambe 9 akasanvu yes awo tuli ngenda kuwako maaso awo ensi eziri mu cluster yaffe bo balivingira ku sente mekolabe omulimu at least bo bawili balo pushers mu nsi ziri ze bakoze nga tebadipendinze kuba elites obo kitegeera kakati populism nga bwe bagituuma because na topic yawo ku NBS I don't know the agenda of NBS when nabadde nkyaza Blasio namubuuziza question nemubuuza mu kaseera nga NBS waliwo kyeringa ngeri mu kusiiga stories yali ekuba kuba na NUP ebiwe ebityo byonna nekituuka ekiseera nga bannayuganda bagaana kugizira bannankyukakyuka omusajja oyo Zambali Blasio Mukasa n'azanya card okulaba nti Kyagulanyi Robert apiaringa ku mayengo ga NBS ratings zaabwe nezikka nezidda waggulu nezidda waggulu yagambye yes nezambuka NBS yagala kubanga ebiddamu nti mu topic eyo yataddewo elitism versus populism nti because sawa zino topic ekyekweseemu kiri ku Walukagga nti ye muyimbi just nti bamumanyi bumanya naye tatuukiridde kubeera nga agenda mu parliament ne batunda omutungo onto gwe batunze naye wadde owulira nalabadde mpulira Lubongoya nagamba those people who doubt Walukagga he has been a mayor yes mayor
abeera mu leadership position ndowooza MP kwadda. How do you send Walukagga abatali qualified kuba MP? Nga waliwo ebibuga ebimu ebirimu more powerful than even a constituency ye MP mu. Ngata akoze. Yes. Kakati populism kali katugitwale we batunga bagamba. Bali mu kubanga bakuba Walukagga. Esaawa zino Robert Kyagulanyi Ssentamu kali katumutwale nti naye Wilbaro Pusha. Kuba ekyekwese munze nkikubuulira tebali mu kukuba Walukagga. Tebakuba Walukagga. Bakuba. Bali mu kukuba Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era singa wawuliriza show y'olwokuna ya CBS. Lameka Kigozi. Semuju amala okufutyanka Walukagga nti tasaanidde muyimbi. Abayimbi bayimbe yesonga lwaki kulaalezi bajja ne bayimba then abajja okwogera ebyamakulu ne babeera bajja obero Ssenyonyi. That was his argument. Omusajja n'amubuuza Lameka Kigozi n'amugamba ate Robert Kyagulanyi Ssentamu essaawa zino kyogera netasaanidde kugenda kuvuganya kuba president. Asigadde mu kuyimba yanisigadde mu kuyimba kwe mwene mubeeranga mwe mulina okubanga mujja mwogera bamwesimbawo. N'agamba essaawa zino sagala kwogera ku Kyagulanyi lwaki olowooza. Because it is the same. The argument you're trying to put out is let musicians be musicians. Let them stay in music. Then we are having a presidential candidate who in the last election, which the elites, the Semujus, fronted a candidate called Amriat Patrick Oboy. Was he engineer? Hey. An elite. Who got less than 1%, if I'm not mistaken, of the FDC. And the Wilbaro Pusha, quote in quote, whom they want to Bobby Wine, he got 35%, 33%, somewhere in between there. I made the stove, banafe bali bibakula, botegedde. Dambi. Wena kolesi. Yeah. Nti olutawo no tulaba lwagezaako kugamba Walukagga. Erinnya Walukagga balijjawo ne bateekawo omuyimbi. Yes. Nga omuyimbi bakweseeyo mabega Bobby Wine president w'abantu. Anti the argument webeera nga Walukagga ekimukukubisa. Kuba muyimbi nalabeeko ne mpuga mujjamu mutalo oyo ne muleta wakadongo kamu. Abo bombi ababiri ekiba kyekweseemu nabadde mpa example olunaku olwajjo gye nabadde kanjiddemu wano. Zanero oli musajja family man olina omukyala. Wembaga mulina obutakkanya ne mukyala wo mulina abaana. Omukyala nadda ku baana naye nga buli wamukuba ekisapatu amugamba obusiru bwe wammwe obusiru bwa kitaawo ogutwe gwa kitaawo. Abatakuba mwana yanda gwe jako obusiru bwa kitaawo omutwe gwa kitaawo ng'omutali magezi. Abatavuma mwana. Era bw'obeerawo omanya omukazi ali konzo naye tolinawo otandikira mu obeerako n'otandikira obusiru bwa kitaawo oluyiru balina okuyitamu ne tulaba abakazi we bakola bano nabo bafudde bakazi we bali. Era ntwala omukisa guno okwebaza Katikkiro. Katikkiro alina gye yabadde. Katikkiro akantu ka Katikkiro bankalina. Oba okayina njagala okanza nnyo. Wa topic eno ennyumira. Katikkiro namulabyewa. Naga abannabyabufuzi balinga abakazi. Abakazi kasito mugira. Kampala bakasobeza balinga bannabyabufuzi abasaba kaadi z'ekibiina. Abasajja abo omukazi bw'amugaana ng'amugamba nti olekangayo nga bw'olina mubi. Bannabyabufuzi bayaayaanira kaadi ez'ekibiina bwe bazibamma nga bagamba kaadi si kikulu. Kaadi si kikulu zadde ayogeza. Sokoleke nali gye bali njagala okkubo. Katikkiro tubadde tumumanyi nga bano basajja be. Katikkiro musajja mugezi. Dambi. VAR ekwataani wano. VAR ekwataani. Katikkiro musajja mugezi nnyo. Tafa naawe. Olowooza lwaki teyagenda ku mukolo gw'omuntu omu? Asi muntu omu lwaki teyagenda e Masaka ku Thanksgiving? Ati ebintu ebimu mbangizako bikweka. Ndambi okweka ebintu. Katikkiro tafa naawe. Tafa naawe. Katikkiro akatabo yasoma ka Museveni. Katikkiro akasaabikula endabirwamu ya window ye oyo nagira bw'ati atunulira n'agamba abantu boogera ki. Katikkiro tasobola kuluzinga populist vote.
era wakitegeera naga kati bano baluzinze sola va mu bantu bwato ye mukulembeze omuki omutuufu wabadde ayogera statement eyo ekigambo ky'omu ayina engeri gyakiwese njiddemu damayo wali esimu we yalayisi bakasobeza balinga bannabyabufuzi abasaba kaadi z'ekibiina abasajja abo omukazi gw'amagaana ng'amugamba nti olekangayo nabo olina mubi abakazi basanyuse nnyo bannabyabufuzi bayayaanira kaadi ez'ekibiina bwe basibamma nga bagamba kaadi si kikulu avudde makisenti nagira mu accent endala n'agenda mu kaadi si kikulu musaasire eggwanga Katikkiro tafa naawe ogambye ne Mbasaka yaleka omuntu n'afa n'omukolo kati ssaawa zino nga delegation nakuba tetwakola wiiki tetwakola show wiiki ewedde kankayiseemu wano tewali atugoba delegation ey'Emmengo ng'abamu ba lukiiko paalamenti y'Emmengo abamu former Katikkirozi babiri omukulu w'ekika okitegeera ne basituka with regalia cultural regalia nga engabo n'effumu ne bagenda mu maka ga Kyagulanyi not the other way around Kyagulanyi akiisa embuga abasanze eyo that was unprecedented one that was something that was communicating something and tebeetuma there was a consensus there were meetings that sat not one not two of that move ologera ku bano bakatikira abawo muladani mulika baani abagende magere ninga mulimu nabali active mu politics w'Emmengo togera kuba olukiiko abamu abataka togera walabo okiti wa Israel Mayengo walaba bani that delegation of it was communicating sibafaani be it was a communication of the stance of Buganda as a kingdom where we are standing unprecedented because it had never happened bulijjo the endorsements zibera indirect bulijjo bagendayo wali bagendayo politician bagenda wali ku bulange Katikkiro ne kubiye bagendayo bangi so ne kiruzinga value so this time bayagadde okucommunicatinga mu ngeri nti no omuntu asembayo okutegeera wansi ategeera this is a communication there era nagamba abantu there is someone who is communicating that is invisible mu diplomacy yes olaba first lady w'eggwanga erimu badde mu lwanagana nalyo first lady najja n'akyalako wa president ya president tazze it is a message nti essimu ekubibwe obo kitegeera so abategedde bategedde Katikkiro n'amala najja Katikkiro mweyo gyabadde ku kijjulo kya CBA ekya Kalisoliiso kwekola statement eyo ebeera emu wabanga badde alina obukyafu ebeera emunaaza alabika era yagikoze nga wogambye communication eri nti ne bano be bammye kaadi beesigama nnyo eno baleme beekwekeyo kati yabadde abagamba temunneekwekamu temujja kundeetera bizibu tuvudde kweri hado era communication yasetingibwa sagala musige kifaananyi ndabikenga ali wammwe tuli mu kkuba mwana oli VAR yabukutte yes nga bali bamaze okugenda Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu ye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Kaadi kuba bonna abo bawulira boogera baga mwesaza lya Ssaabasajja ery'Ebuddu. Tomanyi nti omukulu bamugamba nti tukwatidde mu safe ya Baasa nze Ssaabasajja yampa omulimu nga n'emyaka 2 mu gumu nze ow'ekitiibwa nze biki tetugeze tubikubuuza but it was used as a shield okwekwekamu whereby omuntu atali ntambi ayeefumintiriza alabirawo n'agamba naye omusajja ono they are wish hunting him because he's privileged ewa
kati babagambye mugende that communication of that delegation yabadde communicating ebintu bingi nnyo ku side eyoli eyakola okusaba walaba okusaba okwali kololo nti bane mutusonyiwe abaganda mutusonyiwe ne basoma ebbaluwa babadde it was a rejection. That delegation yagenze that gesture a rejection into sala ya mutujiganda delegation ye rejectinga si yagana ne motoka juice kuba singa wampa obudde ne kola VR ku delegation twani mazane sawa 2 nkayisizaawo buyisa nandi nalina ebizibu ku olwo nkayisizaawo buyisa okay so mukulu abagamba temugezaako kwekweka eno bannaye ekisaka twakisaayeewo kati kwe nkubuuliza nti populism gye bagala okugamba yawalukaga nti omuyimbi asigale mu kadongo kamu bannabyabufuzi ffe tubeere mu byobufuzi we baali bava gye baali bava mu DP block lwaki bagendewo omuyimbi lwaki tebecreatingirawo ekyabwe ne bakikulembera lwaki bakikoze wano John Camlet wano ekitali mukati na muzinzi n'ogumu lwaki bagendewo omuyimbi tebakikoze leete ate nabo tebakirimu oba kitegera kyekikutegeeza okutu kuno eco ground egamba ki populism will always win elitism when elitism fails Tikyagulanyi kale katugambe nti ng'oyagala okusiiga mu kya populism because nze njagala ojjewo walukaga mu kifaananyi sigwe baliko bateekawo omuyimbi yimbi bali ku Kyagulanyi nti is just a popular era balaba just omukulu yatuuka n'okukola statement n'agamba ne bannange ebinene biri mu nsi omukulu n'agamba bannamasaka nze yabaleetera omwana oyo nga tebamumanyi omwana amaze emyaka 25 ali mu ndongo atukuba boda ku boda ennyimba zisula mu bedroom z'abantu ng'ennyimba ezimu ku ezo zezikwatagana ku bye bayitamu yamubaleetera kyekifaananyi kyasiiga yazemu n'abagamba bw'ajjanga n'omubuuza alya mmere ki ennaku zino oba omukulu ye kabaka w'e Masaka kubanga sebo alina ebibuuzo byabuuza ng'olabira ddala biri uncalled for bamemba parliament bali 556 tubaspendingirako trillions omwaka we guggwerako nja kuba mmenyamu eri mu misaala mu allowances n'ebirala naye mu parliament ey'abantu 556 omwaka ogwedde 2024 mwe mwali scandal y'aba ghost workers omutwalo ogumu abali bali ku fake payroll entries over legislation. Ghost workers, what do you mean? Are they ghost MPs? Scandal y'aba ghost workers. Tajukira lyo wanchaza ne nkunyumiza scandals nga tuli mu kwogera ku mwami yali akwatiddwa balunywa yatwalibwa mugundi wa mubs. Kati these scandals nti buli mune ya last year naye nga bana abasoma pages 14 volume 1 volume 2 volume 3 tebakola ki tebakiraba ekyo ne kiberanga kiyitawo watugenda ku historical precedents eza elite betrayal Mwami Museveni mu government yewe bali bazze mu 86 yafuna ba professor nafuna abalina zi doctorate nafuna abaki ne yamukolera 10 point program wenkubuza ku 10 point program gwe sekanja kabadde okuva 86 Anna, kale tugende maaso. Njagala ombuulire ezikola sawa zino. Naye nkyazijjukira. Petirivu, tulwa tufunye obudde tulizigenda mute zikyagaza. Nti kale sawa zino. Essaawa zino Museveni afugira ku patronage system. Gyaliko. Bani abali awo mbaweeyo no mumuweeyo gundi kitiibwa kino no mugirewe mutono mugirewe mutajja ku influencingira wanajja ku influencingira wali kati ba elites bili bana be bakola siko tutambulira ensonga lwaki eggwanga lyaffe liri mu katu essaawa zino keririmu nakugambye nti ebitundu 7 eby'Abannayuganda abali wansi w'emyaka 35 essaawa zino balijectinze ekyo kibayita elite monopoly eyo kubanga be bangi wilibaro tugenda mu archetypes zaba wilibaro pushers nga bitakoze archetypes zaba elite muli aba boda abavuga aba boda abo be bayisamu olugayo obadde okimanyi nti no be bafuelinga be badenga bafuelinga protests wano mu Kampala wano okubeera nti no ba elites balabi politically babera active tugenda ku walk to work eya 2011 bana bagipushinga siba wilibaro pushers bano bano ba elites ne bafuna political relevance kakati
Gini coefficient ya Uganda sabaze eri ku 42%, 42.7%. Eri mu kubeera nga eraga budget sengeri zisibwa naye nga bali mu kubanga oba nkinyonyole ntya mu budget eziyisibwa ezo committees ze batuulako olabaddeko n'omuntu mu ttiimu nga muli mu ttiimu y'emu naye nga awa assistive opponent ako omupiira okuba ttiimu yo toyagala ngireete ne mu 2012 waliwo omupiira ogwaliwo wakati wa Arsenal ne Barcelona gwaggwa nyeemu kyekyaliwo eyagobayo omutegedde erina kuba Barcelona waki oyogera ogiragira kuba munaye Barcelona okugigoba nga kizibu ebiseera ebyo byalite okubikako sasa nonga ina musajja amuta Sylvester gwe mwali mwatutegamu Messi yajja na dribblinga namuwa pass Sylvester nagumuteeraawo nagumuddiza kale Sylvester laika yakola ensobi naye teri muntu Messi gwe yakola kintu nga Boateng yagwa n'anaaba kakati so example wandirese ya Bayern yes kakati muntu ki katugende ku topic eyo kugundi eyokubiri nti gwe omulonzi ali ali mu kulaba shenu kuba n'ababiri muntu kyayinza okubest appealinga eri interests zo bagambe fe bangi bawilibaro pushers bitundu almost 85 ku 9 ku buli 10 bali basigala 10%. Ani go bali yagadde ku wilibaro pusher ne political elite yabo. Mu byobufuzi batugamba nnyo ensonga ya relatability. Yes. But no, how grounded are you? Yes. How do you know yes. what is happening on the ground? Yes. People like Semuju have lost touch. Definitely. Because for 15 years isubira nti yali yetaze ku fees. Yes. Oba yali yetaze ku medical. Yes. Because ebyo biba covered nga member of parliament. Nabbe kubulira wali. Pero wajanga ayogera balata watu. You can just now, see. Now relatability ye yawanguza Segirinya akawulo ku bitundu almost ebyali yafuna obulwe emitwalo 3 n'ekitundu nga mudirida ali mu kasanvu kakaaga. Okubiri okitegeera. But the reason why they gave Segirinya that popular vote, not because yasoma nnyo, not because afuwa oluzungu, but omulonzi ayagala nnyo okulonda omuntu gw'arelatinga naye. Omuntu anasobola okubeera nga akitegeera n'agamba nti twetaaga kino mu constituency wadde si mulimu gwange. For example, naye sigenda kulinda tumala tugenda tupassing nti ate bannange ekitundu ky'ekawempete kirina this and this and this bimale emyaka 7-8 n'olumu n'obutajja kansitukiremu ngenda n'abikola. So that kind of leader are relating n'ebizibu by'abantu. Abantu bajja kwagala nnyo oyo okusinga ono agamba nti ffe ensonga zaffe za kubikula pages 14 mu volume. Akantu ako kooyogera omukulu bulijjo agamba omulimu gwe muppigwe guno. But waliwo akatambi yes. ng'alaga nti this term senga bamuwa ku buyinza kankakube. Mu kisanja ekijja tugenda kubeera ne ambulance etambuza abalwadde, tugule emmotoka endala ey'enjawulo nga yeetambuza baki, tuleme okusekererwa kubamu akafaananyi ng'ebadde eva Masaka kutwala mufu niga etuta omufu nakiribaawo oli uddawa nti ndi wano maya kale kejeetwala It has taken an elite 15 years to realize that you have to touch base with the bizibu by'abantu ku ground. Because essaawa zino mu Uganda yeetaaga practical leader oku ground. Wadde yes tusobola okukkanya tukkiriza nti sije emirimu gyabwe gikola ki egibaweebwa. But then Uganda echenjinze nti bagamba batya solutions waliwo ekizibu kyobeera olina naye nga kyetaaga practical solution oba okitegeera. Kakati at the end of the day relatability ejja kusinga resumes anytime. Bobi Wine essaawa zino ensonga lwaki bannayuganda bamwagala abayitirivu ennyo not because yasinga okwatitulatinga ensonga nti ayogerera mu luzungu nga Shakespeare nti yasoma nnyo alina masters imperative nedda but because alina touch n'aba alumirirwa touch with reality. Yes, touch with reality n'abantu tagenda kubeera mu SUV abeerenga endabirwamu azambusizza
okiba kyetaagisa olunaku lwajja wamulabe ng'agenda Emityana yagenze dde ku boda webale that is the kind that charismatic leader naye ng'ate ategeera ebizibu byabo nga basobola okulidatinga naye genda obuulize ennyimba ze n'ayimba ekikomando oluusi osuza enjala oluusi ekikomando nolowooza nti Katonda yakwerabira naye ng'omanya abantu abasuula ku kikomando bamina olumu n'abatalya bwawulira message eyo engeri gy'agenda okwagalamu omuntu oyo ku mutima gwe ekikumi kyo kirye emmeegume bangi abazirina naye tebakola ki nange bwe n'atuuka ekiseera nga Kyagulanyi oyo asobola okugenda mu ghetto omwo n'alya nabo wabeera muwogo n'alya omusiike ogabala amazzi ga 10 n'aganywa and that is sina theatrics nga gwe bulamu naye bwakuliddemu but nga yali alina decision okubeera ng'alya muzi Serena nga bano abeenyinyala nga bwe tulabye abantu society beesitudde ne bagenda ne babeerabira akantu ako kogambe obeenyinyala waliwo kampeni ezimu oba zaalizo bwa meeya nga Peter Sematimba ze amutoldi yagenda mu Owino n'ayambala giraavu abuuze ku bantu nga buli amulabako agamba oyo talina kalulu kange aneenyinyala atyo ansaba akalulu ate ayambadde giraavu mu 1998 akalulu wakati wa akalulu ka Kampala meya wa Kampala akalulu wakati wa Alhaji Nasantege Sebagala njagala Ibrahim Semuju Nganda mukwano gwange oyo agenda abuuze ku ambassador Birigwa 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 siyono wefudisi kali TFF mukwano gwe yagamba njagala agenda amubuuze kyekyamummisa akalulu mu kaseera ako ne bakawaseya waswa Birigwa yesimao ne bamumma akalulu ambassador yakola ki gwe wende ambassador Birigwa gwe wende ba munnaye fe tuliva eri mukono mu kyalo tetwabitegeera ambassador Birigwa era yali mu olukungu olwambassador kusoma nnyo Sebagala talina na bitabo takola ki bikitemumuwa bakuba ambassador Birigwa akalulu waawo Sebagala yagamba buli omagenda kudayika n'akaveera ate nedda tawo okukomawo wano later njogera mu 98 nga bannakampala baliretinga nesiya kubanga bakuze naye pozi yali wa mukatale nakasero yes bakuze naye yamanye nnaku wadde oluzungu ayogera lwabitege nga ambassador Birigwa alufuuyira mu nnyindo ne bagamba fono yamanye nnaku yaffe ye mujomba amanye ebiruma bannakampala mu biseera ebyo weebale nnyo ne bamuba akalulu ne yamugamba genda tadda nga mukufuna political office n'egyo yasigaza bwa ambassador Birigwa waswa kakati kyekyo kyeni mu kubanga nkusiigira the relatability issue ekyokubiri badegamba ku practical solutions essaawa zino nti onkubidde kiru nnyo nkubidde akatambi ako Segona after 15 years yazudde ndi alina okugulayo ambulance aguleyo n'emmotoka etambuza abafu abantu ne bamugamba mukulu tukulonda tufe lwaki totukoledde eddwaliro like kati essaawa zino bawilibalo pushers ffe abali eno abalonzi abali eno tujja prioritizinga nnyo tangible fixes nga oba butale oba bukoze bityo oba kugira myala bye tulabako over elite police papers tujja kuvaluinga nnyo omukulembeze apushinga boreholes not budget debates ebyaddala musajjawo Nalukola elite naye mu mwaka gumu yakola eddwaliro n'alikola naye yandibadde n'asooga maze ndi munnamateeka ngenda kuyisa rules of parliamentarians are for legislation representation budget appropriation and simanyi biki yes but that is on but this Uganda nti ne president Museveni essaawa zino onayo kuba kugulawo bowahola ajja kudduka agendeyo wadde alina baminister n'akuwulira ndi wamuguddeko development parish model nga ke yasigazaawo okugula n'awulira ndi ajja nkya naye leero oguddewoko oluzzi webale olwo enkya yajjakola nti Zanero ow'emukono yayagala practical solution tangible fix gy'ayagala kakati ye politics wa Uganda tulina omuteeka mu consideration nti what is the state of Uganda's politics. We are not going to behave as if we are UK or USA abamala dde okukolerera ensi zaabwe nga this kind of political atheism esobola okuba nga ekoleri but not here. Ekirala protest power organic movement zonna ezibadde eri point yabadde nkuwa ya popularity era ndowooza walaba mu 2024 was it last year yagala nkubuuza ebibuuzo bino tubadde ffenna parliamentary exhibition bani abagifuukuula
era baali ffe bali ba political elites ensonga ze bajjayo baali baana ba social media abo ekyabasitingire Kenya ne kireeta gundi namba ne jenzize eyo webale nnyo kati kyenkubuuza political parliamentary exhibition eyo nejjayo obubbi obukulupi obulabbayo obwali mu parliament atali gyerabira yali ampuuga ne banne kati yali ampuuga yakomyawo sikando y'amabaati neritazi sanctions kuba magoga abo banita amongo bakitutu bani eyo tebali gyerabira kati the biggest question is Spire yagitandika Spire yaliko Spire ono wa cartoonist yaliko Spire kwaliko Agatha Twaire she's a lawyer yes but then kwaliko n'abantu aba then nafa bapushing abali ne picking a momentum try to liberate it and at the watch of the elites abali mu parliament ensonga ezo lwaki bo bayite bazirabi Semoju yali akyasoma bitabo te yali kubanga twalirowoozezza nti ba elites ne bandi badde banakale bonga be betwala mu klasi yaabwe be baali badde basimasima ni baleeta ku parliamentary exhibition ye when it reached a moment of elites to act through censuring wawulira omusajja reasons yawa muganda munnange mukatoliki munnange the reasons were too basic nga tezisaanidde kuva mu elite yes and they try to justify like ekituufu ekyakolewa up to they still struggle to make us believe it was the law definitely kakati kyenkulaga ekyo nti parliamentary exhibition eyo nga wagiraba bawilibalo pushers fabagipika wetwagenda ku protest yoku parliament bani era bawilibalo pushers at the expense of bano nga bakola ki nga batunula now ngenda kukuleetera ne wano ndowooza lawyer wange alabewo nnyo wengenda so kompisezeemu ngenda kukugirayo abasajja bano ba elites engeri gye batunyunyunseemu engeri gye bakola kali aka Sylvester Messi nga alesa omupiira n'agumuteresa n'agumuddiza n'akuba Alumoni goal bakoze batya ba MPs abo boolaba era nze by the way nina ekiteeso oba kinayitira wano kiyite parliament y'eggwanga etudde kiyite ekiteeso njagala tuddeyo mu referendum tugende mu referendum akawulu k'ekikungu bannayuganda tusalewo ddala tukyetaaga parliament oba we can do without it at a larger extent I would think teina kyetuyamba n'olwensonga eyo if it were possible kalulu k'ekikungu ako ekibuuzo tobuuziza kifu because ekituufu twetaaga parliament tugyetaaga bati nze ekibuuzo kyandibadde tugyetaaga ku bunene bweriko that huge number because really parliament nina bengenda okusomera wano gwe akalulu kowandika taddewa parliament eveewo kubyengenda okusomera wano kubyengenda okusomera kubanga ebaddewo emyaka 4 ebaddewo ki ekitayise ebeerewo naye nga akanamba katono ki ekitayise let's go back to the original district ki ekitayise newe yali entono mu namba 25 yali entono so wayitire ekya term limit kyagaana okuyita andi kati parliament siwe tulina okwogerera ku state power but then what happens do we do it ngekisinga okukola obubi kati gwe okyali wano ngenda bikusomeramu nawe ogenda kukyusa ekirowoozo kyange ku referendum essaawa zino sente ezibbiddwa sente ezinyagiddwa by statistics 2019 national debt sente ezitubanjibwanga eggwanga twewozeewoze eri batubanji by 2019 zaali أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaayi okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku
namba zange ezo zolaba ku screen yo. Trillion za Uganda. Eza Uganda? Yes, okay. 219. 223 nezi rising ku trillion 9.7 okuva ku 19. Yes. Parliament eveewo. Myaka emekejo 219 ku 223. Myaka sena. Yes. Ni rising ku 97.5 trillion. Parliament. That is 52% of Uganda's GDP. Nga 32% of what has to service the national debt ziva mufe okuservicinga loans ziva mufe no mu domestic sene ziba kunganya. Mwana watu okyali ku 97 zigambe za 2023 after 2 years 2025 trillion zili 10.15 national debt. Awo twakweralikira siwe njagala bagobere parliament. Awo siwe njagala bagigoberewa. Ebanja ngadde. Nenda kubulya njagala bagigobere. Ngojiro kyabera katulaba. Katika zoe nkubuulire ku scandals cases ezibadde mu parliament yao at the watch of these elites at the cost of the taxpayers money of these wheelbarrow pushers bebagamba nti mwe musigale eyo temugasa. Iron Sheet scandal 2023 ministers Mary Goret Chitutu, Agnes Nandutu, speaker yennyini n'abalala balugoloobi bali mu implication yeno. All those are elites. Yes. 200 billion. One of scandal. That was the cost to the country. 200 billion. Ezalibadde zigenda okubanga ziyamba abantu abali vulnerable. Beliti ne bazibba. Yes. So they were stolen from Karamoja project. Era mwe notwafunira UK sanctions ezaddakaawo oba okitegeera. So funds were lost, funds from loans were wasted. Nekinflatinga debt service ya fedi yenkugambye empitirivu ennyo. Waliwo natandikidde kya global fund sente ezabbiba. Health elites bebaziba. Omu ku bo saawa zino wamaanyi nnyo mu kibiina kya NRM abasaidiza esoloti. Toyogera linnyali. Tumuleke. Billions 11 eza Uganda zezanyagibwa. That is 4.5 million US dollars nga we nagambye. Oba okitegeera. Era nazo ba elites abo bebazibba. Okitegeera. OPM refugee fraud yali mu 2018 Office of the Prime Minister. Prime Minister's Office elites bebazikwatamu. 50 billion plus nezibira embezzled. Sente zali zino genda ezali zituwereddwa aba Uganda United Nations Human Children Rights Emergency Fund ne UN funds ezo ne bazirootinga. Sente za Gavi vaccine scandal. Era omuntu oli owesoroti nezigenda awo n'endala ghost workers payroll ya 2023 nezigenda auditor general na flagging salaries na allowances bikibewe bityo n'ebirala okusinziza ku nnyonnyolako. Yes. It is evident that elites apart from asking oba assuming self-importance they are also renowned thugs. Definitely to the state. Yes. Kakati kankubuulire wenjagala parliament eno egende wakisi gyetaaga nze entambi. Financial ya 2024 budget yokka alone mu budget billion 979 almost trillion ya Uganda okuva ku billion 673 mu budget ya financial ya 2020 mpaka 2020 yayambuka sente zetubamalirako omwaka ezigenda mu emoluments ezo almost 1.5 to 2 trillion zetubasasanyirako annually. Sente ezo nga zisobola okuyamba okubuildinga rural classroom ng'omutwalo gumu. Ezisobola okwongera neziyambako kubanga tuvaccinatinga millions and millions of Ugandans. Ne tuzifundinga nezigenda mu elites abo. Wakati wano nga 21% youth unemployment yeyongerako n'eshooting mpaka ku 42% ku poverty rate y'essaawa zino tugendako. Kati breakdown yino gye na breaking it down. Lwaki parliament eno etukoze bubi nnyo ffe. Taxpayers money babaka banagaye bali 556 kitotolinga ku 16 to 19 billion monthly zetubasasanyako. Owulira? That is just equivalent to 1.8% of the monthly tax revenue. Eziva mu ffe bawheelbarrow pushers tebazijjako misolo, tebatujjako emisolo VAT ogimanyi 18% negenda.
allowances ze bafuna kati kankugendera mpola mu allowance go aliyo olabe abasajja bano engeri gibeyagalira mu ssente y'omuwi w'omusolo. Constituency support fee omanyise zigenda buli mwezi 17 to 20 million. Omugaso gwayo voter outreach project says 17 20 million nga 17 to 20 baziwa mubako omu. Okay. Kumubako omu ne zigenda. Era ezo zali bade sobola kubanga zikolako ebintu sebikola mu ne zigenda mu bano. Housing allowance obadde okimanyi bino 6 to 7 million zigenda. Housing allowance z'omubaka ogwe goyina. Era basenga amayumba wano bapangisizo bano bakabaka amayumba. Yeah. Nabagayina basula wano. Because they give them that allowance. Obo kitegeera. Esaawa zino nga omuwi w'omusolo bantu bangi saawa zino bambi tabana bebegekaluba bebagobye ku mataka bebagobye gye badde bazimbe n'ebirala ebyo. Fuel and vehicle maintenance 10 to 30 million ezigenda awo mu constituency travel kusinziira abeere wale waggulu sente zaawukanako kono ali mu metropolitan. That's why ndi mu range. Sitting allowance oba attendance allowance buli mubaka buli session bweti 1 to 2 million ziika waawo. Baba wane sitting allowance. Oyo nkutidde. Bagenda okola omulimu gwabwe ne bakibasasulira. Yes. And this money is even paid for absenteeism n'abatazi. 39% za hiking mu 2020 era billion ankaga mu 3 ne tuzifiirwa mu kaseera awo. Town running allowance n'okuzungazungamu 1.9 to 2.5 million ezo bazita urban operation costs ne zibagenderako. Medical allowances 2 to 5 million buli mwezi ne zibagenderako. Overseas travel allowance milioni 2 ku milioni 5 wezi tokusinzira oli gyagenze oli waberanga inamu travels nga 3. That is all the money zetu spending ku bantu bano. So mutoto obukadde 7 ku 10 bugendera mu misaala egibasasulwa ne ku allowances zino ku buli mubaka buli mwezi nga tusinga ensaasaanya eyo esinga n'obubaka ali mu nsi eya European Union. Ensaasaanya eyo kuba nagenza okukebera mu research ng'omubaka ali mu nsi ezeegattira mu European Union ye omwezi net abeera agwera mu pounds 7 taweza na mutwalo. Bana afe balimu gumu kenda ku 2.7 eza dola bebabaka abo tusala omusaala. Privileges endala wuliriza vehicle grants obukadde 2 okimanyi osaba wanga bakayingira babukwata buli myaka 5 bafuna emmotoka baba wa milioni 2. So omubaka abadde emirundi 3 abafunye lukaaga nga lugenze okitegeera buli myaka 5 zi SUVs zaabwe nga emmotoka zino ziri tax free import okitegeera. Returning MPs nibaddamu ne bafuna okitegeera. Nagenza okuddamu okukebera nga mutoto billion 10 buli lukyusa ku babaka bano 556. Sente ezo singa obeera ozisobola okulipairinga kilomita z'oluguudo emitwalo 2 of rural roads ezikozesebwa wheelbarrow pushers bano oba okitegeera. Mortgage scheme nti balina basubsidizinga ku home loans up to obukadde 3 ku 5 okitegeera ku low interest nga ziri payingibwa okuva ku misaala giri ekiba kitegeeza nti essentially free housing for elites while our pushers bo bafacinga 20% of eviction rates mu slums. Pension ne gratuity ate bano wankubye nnyo. Pension ne gratuity obukadde 10 ku 2 obugenda awo ku babaka abava mu parliament. Kyokka mu police ya retiringana n'atuuka okufanga abantu bete banafuna na sente. Webale nnyo. Omusomesa ate salary pension ne bagiritaininga ku 70%. Eyaba MP and for life, that is for life. Buli MP? Yes. N'abavuddeyo kati mugende mukebere ebintu bino sente kati basamujo babitugamba ebyo n'obeera ow'omuddo bwa MP pension ku musaala gw'obadde ofuna basigala bawe kiri ku balamuzi omulamuzi kasita owummula era ku musaala gwo 70% ogisigaza bakuwa bereti just babi. So biitirivu nnyo nsobola okumala olunaku lulamba nga ndi mukubuulira abantu abo wabula olwakadde olaba ku mateeka gwe mbadde nkugamba lwaki nze era nsiraba mugaso gwabwe guli awo. Amateeka agayise
etteeka eryansiba computer misuse amendment era signing mu 2022 bano ba elite bano naye ng'ekigendererwa kyabyo kubeera nga basilensinga amaloboozi dissenting voices esaabazo ensonga bakisiranya nsi tali mu ggwanga Uganda bakikakwenza tali mu ggwanga Uganda oba okitegeera okubeera nga basobola okucheckinga up on these elites woyogerako nga bakutwala naye kali ngeri gisaagala kuntwala kambakomyawo abo UPDF bill amendment yayise at the watch of who? The elites. Esaba zino baganda baffe ba Waiswa Mufumbiro ba Bobby Giant bani baguddwako emisanga gidaivatinga kubeeranga batwala eyo. So waliwo direct financial burden ey'amaanyi ennyo the cost of keeping these elites mu parliament over kuffe abasasula sente. Corruption ne embezzlement empitirivu ennyo buli mwaka ng'etudraininga. International isolation ne AIDS losses sente zituweebwa ne zigenda nga zaagala kubeera nga zibeezaawo wano. Social ne economic ripple effects sijja zigendamu olwakadde. Naye kisembereyo ddala VAR ng'esala. Njagala nkubuulireko nabadde nkebera ku bakulembeze kati mugwagera Uganda. Idi Amin Dada yakulembera emyaka 9. Background ya Idi Amin Dada was a chief ali nti yali musajja mufumbi talina nnyo background eryawo yali former cook mu British Colonial Army ya King's African Rifles abasinga kyo mukimanyi bulungi nnyo teyali elite wadde okitegeera najja na risinga n'awamba ekintu so yali wheelbarrow pusher naye omusajja agenda okuva mu bukulembeze after 9 years nga tatulekedde date era nga ne ku consolidation ku byaji aliseeko sente consolidation azireseeko abayindi bye yali agobye yali kasasudde eggwanga teryakola ki teryabanjibwa wadde n'ebintu byakola n'ebimu bikyalaba nebyatugezezaawo okuzzaawo tebiri ku standard ye kwe yabireka. Yes yali wheelbarrow pusher. Esaawa zino bano elite si baffe nkusomeddemu budget ntusomeddemu national debt burden tuli mu trillions 10-16 buli Munnayuganda ali eyo ng'alina okusasula wakati wa millions 2 ku millions 3 buli Munnayuganda ali eyo gwandaba. Esaawa zino gavumenti ya Museveni webeera evudde mu buyinza olengera burden gye baba batulekedde muli ba elite saba bayitirivu ennyo gye baba batulekedde mu ggwanga erya Rwanda. Paul Kagame 94 yatandika okukulembera eggwanga lya Rwanda paka essaawa zino was a poor mutuusi ng'ava mu family y'aba herdsmen abalonzi najja mu Uganda nga refugee na rising okuva mu Galira we ne ya Museveni yamuleeta yafuna formal education eryawo his self taught okitegeera strategist. Naye ssaba zino mu ggwanga erya Rwanda okuva baava mu njega ya 1994 kebera eggwanga Rwanda rise kweliri mu kubanga likulira versus eggwanga erya Uganda oba okitegeera olabe mu ggwanga erya Ghana bali balina omukulembeze wali bamuyita Jerry Rawlings. Jerry Rawlings ono yafuga okuva 81 I think paka 2021 omusajja naye yalina mixed humble roots yajja okubanga ayiga okuvuga ennyonyi tagisome na kugisoma. He was a flight lieutenant najja era omulaba yali mixed azaalibwa Scottish trader ne maama we yali akola mu katale naye mu achievements za Jerry Rawlings mu ggwanga erya Ghana amidst of obunafu bwe yalina naye yasobola okuoverthrowing a corrupt elite regime gye baali bamulekedde gye yasikira n'adecreasinga inflation rate ya ggwanga erya Ghana ku bitundu 18 ku buli 100 oba okitegeera. Ogenda mu Botswana n'otunuulira Seretse Khama 66 paka 1908 ogenda mu Ethiopia Meles Zenawi ogenda mu Mauritius Arnold Jagannath n'ogenda mu Tanzania Julius Nyerere background ye ng'omusomesa nibe yakola oba okitegeera. Ogenda mu Zambia Frederick Chiruba ogenda mu South Africa Jacob Zuma yennyini ne Ramaphosa yennyini saawa zino aliko backgrounds zaabwe ne bye bakoze. Ogenda ku GDP growth kwabo benabona bemenye Kagame yagirisinze okuva we yali n'agirisinga by 8%, Rawlings 5%, Khama owa Botswana 9%, Zenith Malawi wa Ethiopia 10%, Nyerere 4 to 5% mu biseera ebyo oba okitegeera. So by and large all those examples lwaki mbadde mbatwala eno nembatwala eri nembatwala eri kyekiddayo nti n'abasajja bano tebalina creatinga kirowoozo mu mitwe gyaffe
nti be balina okubanga bakwata enkasi y'obukulembeze bw'eggwanga Uganda babeerenga be ba gatekeepers abagenda okuzalawo abantu abalala abavudde eno wansi nga Mathias Walukagga abantu gwe balabye ennyimba zayimbye okitegeera ng'ali ku nsonga ez'abantu neyamuwa obuvunaanyizibwa n'obwesigwe trust neyamuwa kulembera kyengera at the expense of abala bali mu kalulu kugamusinga n'ebitabo esaba zino NUP ebeera ng'emulabyemu omugaso nga ne abali ku ground bagambye oyo ye waffe gwe twagala gwe bamutusindikira neyamuwa kaadi eyo lwaki bassemuju amidist of no byenkugambye nga n'omulimu gwabwe ogusinga eyo abeeza mu bukiiko obwo budget obwo kwe kubeera nti zino ziyite wano ffe tufisseeko wano because nabo system bali mu kubeera nga bagifunamu nkubuulire sente zitubasaasaanyako empitirivu ennyo it doesn't make any sense lwaki munnayuganda alina okubeera nga abirivingira mu basajja bano it is high time ate nze kasita waŋŋambye yes nti abali ku average education ya S6 they are only 18 MPs yes nga abasigadde be elite yes nga naye parliament we don't register any success from it it means the elites have equally failed yes so let's try abalala betusuubira nti they are more nationalistic yes and I think this is my last one I'm not saying the elites are not doing great for our country they are and one of those is Semuju and I admire him so much omulimu gwakola and I think I share this sentiment with many Ugandans nti Semuju yasizinga okubeera omubaka wa Shira yekka nafuka omubaka waki wa Uganda tumwagala naye challenge weeri era nti waki yakoze era y'amaanyi kwe kulowooza nti is going to be a gatekeeper nti leadership erina kubeera mu bbo bwe buzibu bukabukanze bwe muyinako but as a man as a politician as a legislator he's doing a tremendous job that is a fact akola omulimu mulungi nnyo era gukoze nti mulungi nnyo naye n'abalala balina kubeera because eggwanga Uganda nkiddamu bigambo bya Grigore Mugisha Muntu ano yali doing a good job as a journalist to tell us kiki ekibaddeyo but we don't see him fighting to object ebikyamu yes indeed the point I was trying to bring out is there are elites abakola omulimu omulungi but because of the politics gwe tulimu essaawa zino the kind of governance gye tulimu essaawa zino emirimu gyabwe giyinza obutavaayo obutoutshining one ogenda mu parliament nga bwe ginkusomedde numbers because tuli mu democracy one numbers abaka 556 nga okuwakanya ebiteeso mwe muli batono that is the reality it is not how good your idea is yes. but it is how popular and how acceptable by the largest number the largest nti yeri ku NRM tetutegeeza nti ye ntuufu yes sitebeera ntuufu kati ogaana bana abalala okujja naye nga the argument you're saying is because their education is less their experience is low okitegeera it ceases because newe baali badde nga batuukiridde nga ggwe ne bajja ne bakwegattako if the status quo remains as is significance yaabwe tejja kubeerawo nga naawe eyiyo nti wadde olebalinga era otugambye olebalinga n'osoma this and this and this but then nkusomeddemu negamba tewaliwo mwami Museveni kyeyali agadde kiyite nekigaana kuyita so that is the problem you are not any special oba yes togenda gamba nti wemba muleese seggona eriti munnange waliwo ekigendo kyuka kitegeeza ate tulina okwetaaga ennyo amaanyi agaba wheelbarrow pushers bannayuganda abasinga obungi okwegattira awamu oba oli mutunzi wa street maama atunda mu kikuubo nvuga boda ndi wa saaluuni ndi muzimbi numbers ezisobola okubeera nga tugamba bannange eggwanga lyaffe lirina obeera governed better tugende mu kalulu kano tukayiire ono munnaffe nga kanji tukakuume tukabanje okitegeera takati ate omugaso gwammwe tujja gwetaaga nnyo mu Uganda empya nga bano ba wheelbarrow pushers batuyambyeko okukyusa status quo of how this government engeri gyeri mu kubeera nga ekolamu ensonga zaayo okay yes tusukkawo wano olwaleero tugenda kubanga tusukkawo kambajjukizeeyo sponsor wange omubalire temuvaako babayita ba smart access smart access bano bali mu ggwanga erya Canada era bano nga bakutuusaako emmere oba ebyokulya ebiri organic ebiva e Uganda nga babikutuusaako eyo
ebimu nga bibeera frozen of course okuba nga babimaintaininga bulungi nga babikutuusa ku luggi lwo. Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Okyo oba box yo ey'amatooke yiiyo, eya muwogo yiiyo, eya lumonde yiiyo, eya balugu yiiyo, ey'ekyennyanja ekisiikeko emine ekiri smoked yiiyo, katunkuma wuuyo, bumonde buubwo, bulubandi wuuyo, buli kyakulya buli mmere yonna eva mu Uganda bano aba Smart Access bagikutuusaako mu ggwanga erya Canada abali mu provinces nga Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia, Ontario, Prince Edward Island, Quebec ne Saskatchewan provinces ezo awamu n'endala aba Smart Access bano bakutuusaako emmere okuva e Uganda n'olema kulya bimere by'abazungu ebitawooma buli saa bibeera mu firiji n'obiriirako omwezi tebiri organic. Bano bakuwa emmere eri organic ate nga balina n'ekyenjawulo basobola okuba nga olinayo omukolo n'obayita balina bakola catering services ezo kuba ku namba 437 332 7894 kanjiddemu 437 332 7894 kulaba na Uganda abawangalira e Canada nga babireeta tebakusumbuwa mate jango binone babireeta kuba ku namba eyo kyona kyoba weetaaze nga kyakulya mmere eva Uganda bajja kubeera bagikutuusaako. Kula Katonda n'ensi yange nsigadde ndi Frank Ntambi Wayne Balukeza half elite half with Balopusha. Way out.